asset rich ng'okyali muto mu accumulating paka kukukula. Bw'ogenda okula, improve your cash flow, yongezaako okuyingiza sente eziyingira. Njagala okukakasa ku myaka 5 mu 5 bwe nkulaba ng'osimba omusirigo ogw'emmwanyi ogusooka, manyuliko ekikyamu. Ku myaka 5 mu 5 tekeddwa okuba emmwanyi wazisimba olina emyaka 27 ku myaka 5 mu 5 ogula kibanja kirala oba osigulawo ziri n'oyongerako. Because emmwanyi is an asset. Emmwanyi is not cash flow rich because ziri seasonal. Ate emiti, nze emiti oyinza nti kati ngaasimba ate ye emiti egyange mbayigiriza emirundi mingi nti emiti egyange gisinga n'omuntu asuubula ettake. Kuba kati laba wano etuyimiridde ejo gigenda kukola ki gwe musajja gwe nga bandeetedde sente emirundi giweze 5 nga mbagamba mugira mulindako kuba ndaba season eggwa. Kuba nze nsala omuti gwange nga ngenda kuzzaawo omulala ate nga ngenda kusimbamu n'emmere endala. Bwe mmaliriza awo nga neeyongerayo. So emiti gyange giringa cash flow. So nkubiriza abantu nti mu managing portfolios zammwe okusinziira ku myaka gy'olina. Bannange nze mbalemeddeko ku kyente kuba nzudde abasajja abalina ente abateese, omujja kulowooza nti njogerera Banyankole, abateese ennaku zino gavumenti yonna bagyetisse. Tebagyetisse lwa abateeso baalina ente, abateeso baasomesa abaana baabwe, abateeso tebali mu bifo bye balimu for another reason. Abateeso baasoma naddala abaana bawala, tebali mu bifo ebyo for anything else kubanga baalina ente. Naye ng'abaana batudde wano mu bitundu by'endimu eby'emmwanyi terimba ng'ekimuli kikunkumuka okiraba, naye ate ente ab'ente. Naye nga tonnatuuka ku level eno yange bannange, mbakuutira mu managinge nga nti mu myaka gino mba nnina okugula bino, mu myaka gino mba nnina okugoba ekiyingiza ssente, mu myaka gino mba nnina ku accumulating asset. Bannange nabalaga nga nvudde South Africa myaka 35 nengula taxi nenjagala okuzimala mu bondi kubanga tax it is cash rich. Taxes are cash flow. Nengenda mu Costa awo wonna nalinga nchuluuza njoola, nengenda mu trucks enene nga njoola. Olwaweza nga ngenda okuweza emyaka 45 neŋŋamba nti kati wano w'otandika okuggumiza assets zo, nenyingira ettaka, nenyingira obulimi. Ate obulimi nesibutuulamu nnina ettaka lyange ekyaggwe. Obulimi nembufuula nti obulimi bulinga tax, obulimi bulinga musuubuzi, obulimi bulinga alina ekizimbe mu Kampala, ne buyisa nawo kubanga nze nkwata ssente buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi. Oba busa, oba mata, oba nte, oba nnyana, oba kasooli, oba sayireji, buli wamu wonna njoolerawo.